Mike Tyson yeyo tekajjako gadi kakana zo kavaayo nazo kajja nejja nengamba kati kanno onawe kamumaze bana akatijja mukamwa mama nyako esoka ba zungizi ne kiyitawo abaya akatira babwati nyonyi ne mwambusa abakyala benyonyi bamugamba temeri yita ku mazzi abakyala bemmeri yita ku mazzi bamugamba badaiva bakima muntu tewali yamumala mumanyi ngeyo eyo nagamba banone kwate okimanyi lwaki bamwangwire omukwata amagulu ng'agudde bakuba panji kasita okutuka balina okujjako ebintu ebisibye omusaayi bakusumulula engatto bakujjako giravuzi bandage zonna like wetu obeere free okitegera ne makene gaadi eno ogitegedde makande gaadi twambala wano ekisiba wano nabo bagisumulula bwe bayakusiba okitegera oba olina okweta oyinza oyitirayo oyinza okwekwatirayo awo Rickman yali assa omuntu ate bamuvunaana musayininga contract ng'oyingira mu ringi ate nze sane muntu ennyo nakuba embwa y'amagulu asatu ng'ate bagamba German Shepherd eri wali ali German Shepherd ali German Shepherd Rickman ali embwa y'amagulu asatu Kazolo yali abadde elementi ate kulaba ne Kazolo yali amulakidde kati kyazaako nkimanyi bwe bajja nga bazizo mukanga vula ani yatandika ng'ofukamira okusaba obuyambi oba ekisonyiwo yali kagululedi nga bamukubayo kimu n'afukamira tata yamba ate yamusaba n'agira nono bw'amala okkuba oli n'agamba grenade yaŋŋambye mukubire ani Rickman yatugamba okay ne kuzira ivu walabanga nga bagamba Shakib bwe bakuba ogenda kudda otugambe ki asigala kudda bwe bankuba sidda katulinde watagera mu social media teri mujimuwe Rickman alina injury bali baakoowa kati polisi mukamera yogera birala emabega nekola birala yeyo Uganda dala sinze kagamba ekintu kimwe omukazi yanvumako ng'omukoze kyati mu lutalo lwa Zubeda n'akakasa ensinga bwe ndi omubbi w'Emakindi embeera mu Makindi eziyanziza ekkolamu okisegiira muzeyi wange bwe yawulira n'ankubira n'angamba ate watandise dyegyemize nentandika okwewozaako okitegeera damage tabata gikoze ku okategedde like it's a kya muzeyi wange jukira muzeyi wabadde mu leadership okategedde ekyakyalimu era akyalimu kati bagamba buliya mutabani we atugomya abantu okitegedde kati bonsanga nkuba empere yange wala gitacyanva ku kidoolo kisanyi ndeka gundi omumanyi doctor ku Kibaati Makindi omumanyi yaliko oguli wasaa mbadde nzija leero kumanya nagamba atya kyali wange nnyo amanyi okusanga amanyi no sibe mutukale tunyumya amawo dakika 2 angambirayo nyamba da akasati akapya yaguza akasati omanyi nga muntu wanakwibira olao nakubya akasati akapya koza onyumye ni mukujaganya ati bamukubye wenkomye tegeera gojimanyi erinnya alyogedde wakwati sagala nnyo dyogera nange sagala mwanyo budde naye erinnya alyogedde wakwati njogedde kiri nti bamukubye naye ayogedde erinnya anti bamukubye okimanyi mbadde maze ebbanga sambala white era eseera bayambadde white white oyo bongo agubye bugubi bongo agubye bugubi bongo kale bongo manyi ebbanga limaze nga sambala bongo Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbula butuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onowekyeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti bw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukumazza ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 75293946 olwo obe ng'ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero. mutadde kumpi n'akayumba wagwire eddala omuyingizaawo awo woyingira ate waliwo n'entandikwa anti ekitebe tolaba kinga kiri ewalo kijaya nti Kijaya asobola mu kitebe alina ekimotoka awo kirimu ebbaala kirimu alina ekimotoka mumusaasire busaasizi temumukomerera nedda nange mba nfunya zisiro ngenda okubeera bira biibyo tuli ku Truth Media go subscribe follow nkugamba bayagala ogula ebintu e China bamita buy with Joseph Awe nyine oyagala buli kyoyagala e China oba oli wano oyagala ebintu bayikuweereze oyagala kugenda kulambula butale we China
oguze ebintu ononya warehouse nga tonatuka bireeta birena buy with Joseph 29 namba kweziri okwo obosobola okugenda buli kimu nakikuwa eky'emmotoka twagamba Sula Motors ekyo yakimala otuke Makindye Nkulungo ya Salama Road ekida ku Entebbe Road Africa Oil opposite waliwo Sula Motors buli kika kya mmotoka bayagala kuswapinga kibanja nkumpola buli kimu Sula Motors guba guggwa ne tukugamba mbuno bamuyita Kabona Mugabi mikisa kukolako buli kintu kyonna ky'oyagala wali okuba wetaaga emikisa abagenda kukolako bwe nasuka wano munaddamu okunzija kakantu oye Kabona bw'anaafa omukisa nembanga dwe ennyonyi gifudde kagaali Dayasi baaba katulabe simanyi mwayiga kano Dayasi simanyi ne katulabe osulawa nze mu nyumba ngamba kitundu ki ekitundu ky'ekisenge ngamba Makindye Kawempe Makindye leero osobola osulako ewuwo lwaki okimayo okimbwa tomanyira nze agudde waffe baba kiki buzibu ki Kawempe mu kibwa kiki mu kibwa kiki buzibu ki nani yaleeta putulu Kasuku ani yaleeta empeke z'okwegaddanga ebintu by'okwegattagatta simanyi kati oba musajja yagenze oba naagula kaputulu ke n'akateeka buteesi wakaawo embwa yagenze nerya putulu ekiri ku kyalo embwa eridde emiyayu ku kyalo yakatta kapa nnya ngezikola eziruma putulu si wakwegatta olabeka embwa erya kapa embwa yayigase ku kapa embwa kiro kiramba eridde embwa zinayo zadduse ku kitundu twalese mukazi w'omumaka asiba ate embwa yamulidde anti embwa emusulidde olulimi era zewegeza ovirayo ku makya ashani yankubidde tugirese ku muti ng'ekola ki weraba akatuli kokola muti anange jukira putulu basiba musibe ku kitundu yo yalidde mulye simukozesangako tomukozako tonatuukawo nze amaanyi gemala amaanyi gakutetenkanya kyokka ate bw'ogatetenkanya kati olwo omusajja omumaka yakoze atya kuba alabika naye yadde agenda mukozesa nkugambye ate akanire tuli mu lusuba ayinza okuba kuba yebase mu ddiiro agenze okanga empale enjuze eye omusajja wowaka kati tamanyi yasose kuyomba na mukazi namugamba onjuze otya empale yagenze ofuluma nga emyayo gifudefudde mu kikomera awo kati eiza naye nga victim embwa yawaka bweba yagiza ab'okukyalo teyasose kuba awaka kwe mukyala tumulese asiba laba mwami n'omukyala bagenda ozaala embwa ate kati gamba omwami laba bagenda ofuna olwoto lw'embwa kibayi wiiki ejja ayinza otandika oboggola omusajja ekyalo kyammwe sijja kujja kugambira kati noonya w'ensula era yagenda kujja Makindye namwe ekitwalo affe tuli mu kikomera twawugeza owulira emiranga ng'obuyayi bwonna buddukira mu kikomera kyaffe obuyayi bwonna buddukira mu kikomera kyaffe era tugeza okuvayo ng'ewummudde mukole baaba enywedde ebbafu z'amazzi eza embwa eryo yamenywa amazzi naye ng'esudde olulimi bweyo yasuzeeko yalakubuuza lwaki enkoko tefuka ebikola lumu olebeko kalimba omukalu libanga jji kyesirabako enkoko tesesemangako tesesemangako naye okufuka efuka ate egwamu n'embiro enkoko egwamu embiro gwefe yali Roma naye omwana bana ekyakola kirungi nagezera fulaga ya Uganda lwaki feeri watekubisiza kifaananyi tewaliiwo munaku bbiri ezimalako Roma atambula anti yagendedde ku mulamu okugamba teri kwebaka ne mu kiro aba atambula naye ekintu kyenetegereza ku feeyi Roma yesingamu obubumbebumbe obw'ekiseeguseegu obuli mu image y'obuseeguseegu olusanga kabumbe nga kayimidde naye nga kafuka amazzi ka fountain bokka bwe yeekubisizaako ebifaananyi ate kati badde yagenda yekubisise ku ki teriyo bifo birala bye tusobola kulabirako anti olete feeyi w'e Roma museego museego ate lwaki kati anoonya obwokka bwokka yani yamututte tatulimba feeyi naawe totulimba
Kandi fe tuyinza okuba tuteebereza tomusalako omugamba tuyinza otuteebereza era kati feeyi kyeyakoze Black Sugar kibi andi yalinyisiza steeke Sugar yasigadde ku loko Sugar abadde bonna bati bakola omulimu gwegumu angamba kati feeyi bw'aba yafunyeyo ango ng'asobola okuba nga amulinyisa kanyonyi afulaika kale yo Sugar yasigadde Katonda Sane oli mwana wa ghetto nnyo olunaku olwajjo ghetto yaguddemu mabegako ghetto ebadde eguddemu ennabe afande Emma Kuteesa n'abayita balaba ekijja si muntu era ne video nakitaddeyo ku TikTok yange Mudra alabika yabadde ajja abaana mu retirement abakomyewo ku bbala okuba manager we era baamuyise ku speed babatabaganye bani bamugambe mbo akakane ne fiki ne bamuyitiddeko ne bayitako ne beka banabo be bayiseeyiseemuko nenga Emma ye Major Emma Kuteesa yabayise actually bangambe Damulira yasoko mukubira afande Damulira then namukwasa Emma banayogedeko ne Mudra 1-on-1 n'agamba nanganga yadanga yangambye abana bwe yabajja mu retirement kala bana abaliko ne bagamba mwe twabadde twabazaayo naffe tujja kukolera nako kati ate bali abavudde mu retirement bo ne bakomawo n'enkola enkadde kujja ku maapu oli mwana wa ghetto kulaba nnyo kufanguni n'ebyekiniga nabirimu n'ebyekiniga wabirimu naye tebirina fayida tebirina future nawe oli mu retirement nabivaamu nze nakolako kyenkoze nabivaamu daya sisinga ontuuziza wano nabivaamu twakweka enjala jangu tukuwe ku putulu naye gali gwenyuma kunze onyuma nenkusibira putulu gwe neokunywesa ku tuzzi tetufuddeeyo kweri tetufuddeeyo lwaki ag'emitwe kiki lwaki ddala omuntu kiki lwaki just waliwo ekintu kyolaba era tisinga otabukira omutone ogwa mu interview nagwamu bwati nojja nwaliko okuteesa yeza omukuba caption buli ate bamunoonya ne bagamba yoono okola okuba caption nyinza omukuba mutwe ku mutwe gwe ekintu kya ghetto kino abaana basituka kiro ye kati ye abaana bamala okukola ebyo byonna ye Mudra yalumba kiro nga waswati n'asalako ebyalo mwana ebintu ebyo tebirina future nze simanyi bwojja wange simanyi bwojja wange n'olutalo saalutegeera kuba nalaba galya Uncle Mudra yatandika olutalo osegiire nekyaka oba kwegamba nti olwokuba ye w'amaanyi just nayagala tonyigiriza bano aba wansi bwe nyinza okugamba naye nga tebirina future era ebyo ebintu mujja nga muli bangi ne munyiga bakugwako ng'oli wekka ne bakunyiga yiyo ghetto okategeera so bwe bityo bubeera mu kuyiwa musaayi just tulina okugamba Uncle Mudra embeera giteke ku bayimbi abanene babadde abeera nabo osegiira kati ensi ekutunuulira oteke ku Creed Icon olutalo ate Creed Icon naye yawanda anti kati oteke ku Creed Icon olutalo Uncle Mudra olabira ddala nga kiba kikola osegiira n'abantu babadde balina okuwa ekitiibwa kiri batandika okugamba vivi nga liyise nnyo okategeera entalo esigala eri mu bakamiiri osegiira betugamba Mudra nga yayingudde okategeera nabanga omumiiri kwese anti kati basala kyegamba nti kati Mudra eyo gye yalina osigala osegiira bo bonna bagamba ozuukusa baali bakoleddeko abo bamumiiri babebe baani osegiira tosobola zuukusa balitayadi ku Creed Icon nga Mudra gwe mwenyini osobola okwenoonyeza ku Creed Icon n'omukubamu empino okategedde kati omuyingulire obanga ayiwa abaniga ate vivi okubanoonyesa ku Creed andi Creed be yakozesa bali anirule kati ffe twakirabira ku Creed naye Creed be yali akozesezza andi kati Mudra bwabanga ye gwe tumanyi
kuba omumanyi Muddu abanga gwe tumanyi yali muzina ensonga ye mwennyini abadde asobola okuyigira abo abaana wano wano n'abafuna dana tukuzuukusa bali okategeera wabula ate yali asobola obbeeyiga dana okuzuukusa bali kuba bonna beyazuukusizza nabalabako Kawempe oba yali Dduwa nga balaga ebintu nga nange nabalaba nga bagamba bagusala kati bino byobazaamu batandisa obuvunaanyizibwa mwana osigiira olaba ebintu bino oyinza olowooza gavumenti ebateraba eba eraba esportinga ate ebiseera ebisinga ffe abaniga ensobi gye tukola eryemu kumwanguyira bw'onyiiga oyogera okijjukira luvannyuma nti wayokoze eki kumbe watadde mu kamera osigiira ojja vaayo olaga omusaayi comment section ekwate tuddemu okunoonya gundi nga tetukyamulaba osigira agamba tujjemu ono mu society twamunoonya dda yali atubuze tujjemu ono kategeera ate nga babadde apinga batandika famire zaabwe so ebintu bya geto ebyo tuveeyo eyo mbadde nkuyisizaayo buyisa ebintu bya geto mukwano gwa yagala rematch ani atani Shakib ebyaddala yagala rematch eddi ayagala rematch je yagala ogamba Ligimani omusipi aguwange baguteeke waka lwaki ave mu bikonda lisayalinge ati bwe tayalingogera n'omusipi agabayo nange nagambye sikuwa rematch ne woba ofa okategedde kigaza akavimbo Ligimani si bajja kanyaga yatidde ayagala rematch natidde wini aba wini tebawe bagamba yabadde lake punch which is okay je lwaki teyagifunyirake Kwerida kwe omwana bamutute Zanzibar kuwumula yageze kuwumula ati kati abantu kye batategeera kiri kimu nze nakulira bakuli Ligimani yakulira bakuli yes Ligimani yali ne ba Scorpion Shaba oshegira Ligimani tukuze tubalabanga batandika nga bona agamba nti ntandise ovuga avugamu okuyitamu oshegira ina mu solid punch ina mu kano oshegira Mukama namukwata ko natanyingira ebyo mupiira era atandikira okusawe ka Victoria sawa mulungi mu mupiira n'afuluma n'agenda ko wa Sweden n'akuba Sweden myaka jenga 7-8 yes ngate bwakola ne mbano abatambuza bipaso bichi nga olaba DHL okategeera kati oli sportsman bulungi kagasi weekali idea ya punch weeri wano oshigira ate mu bikonde tukola nnyo ekintu kimu gas namulabe nga aginyonyola punch ya muko yabwa yasina mu blocking ono nalobera kwenda ero bada Ligimani ya blocking kino kya street nyo tukita kya street kya banji o blocking nononya no sala no kuba no ochega bwe bayisela ke punch which is okay kati yeye yagikubya ejibaze kati baba debwe balabyerake nga punch Shakibwe yakubye Ligimani wasoke duserera nagwa tebaga membu yabadderake oba yabadde slightly tulake muko kuzima okota okuve wani ewa Shakibwe toyo oli kaliwa tomugaba bo ekyana kibadde ku TikTok channelizing ekikonde kati wano webasose nga tebanamu kuba ezo bamukubye ainawe yajiubide wetinanga omusajja alese mawokota nedda Shakibwe yabadde mulungi mu kitundu ekyasoose rawundi yasoose yakozesa gasi mungi yakozesa gasi osegeera Shakibwe yabadde ayagala amenye record amubire mu round esoka Shakibwe yayingidde fight yeno nga ye kimuli mu mutwe onamusola okategeera kati amaanyi gonna jukira bwebera mu ringi yawo bw'okasuka ekikonde ne kitakwata okoowa era kyova bagamba ati mukonerere okigira kasaba nga kituula amaanyi gasigalamu naye kasita okuba empewo emirundi nga 10 okoowa okigira kati Ligimani yabimanyi ate Ligimani asinga Shakibwe gaasi emirundi kakadde okigira ate jukira Shakibwe abadde mu kuzimba gaasi ate bagenda ne bamukozesa ensobi akoze nnyo professional training okigira nga tannatuuka ku eyo level okigira babadde balinamu wa basis ezimumaintaining okubanga alina ka gas n'okubanga akasuka punch okategeera ati yuga yayiwa gundi esavu n'amanya kati yayiwa Kazoora banna soda yeno wa Pepsi n'ayiika bwatenje sane muntu ennyo nakuba emboya amagulu 3 nga tebagamba German Shepherd eri wali ali German Shepherd ali German Shepherd Ligimani ali emboya amagulu 3 Kazoora yali abadde element ate kulaba ne Kazoora yali amulakidde nze panje Kazoora ze kasuka nalisizira bako kugundi nga simanyi jamanyira ebikonde bwe bityo ebisajja bikulu bikolera ebikonde bwe bityo kyamukwatako kusala mwali muke oba Kazoora yawanika n'agamba nkoyi nga gasa awedde oshegedde
nti omuntu tomukubye namukuba wabula ye akoye. Nyumiza panji ya kibandi Shakib. Kati abantu abali mugaba mbu Shakib yali amwagira bangi. Ne Gulunedi yali amwagira nga Gulunedi agamba mbuno Rickman ya mubba. Ate ye Gulunedi kati yasirike. Yazanya kikazi. Gulunedi yasirike. Gulunedi atize nkubuli amazima. Zara wa Gulunedi. Kati Gulunedi yazanya kikazi. Chitya. Dayola bedi player fight ya Rickman ne Gulunedi. Ani yasinga okuba makote nyingi. Ani yakuba makote nyingi. Gulunedi. Gulunedi yali alowooza mbu ebyuma bye bikola mu lingi. Wase byuma. Bwongo. Yakuba makokota. Nze nange we nakulira. Nasomera ku Kampala Secondary. Bwe njogera isomero dozo kitegeera. Kampala Seke. Kati nze nakula ndikiranga amanyo nga muveno wagulu ne mukkirira ku lubiri high ne kaka. Katukivugira ddala. Nange. Kati nze nakula ndowooza omubiri gwe gukola ki? Simanya nyini ya kyali oyo Salankonge. Salankonge muwala we yagirimu Madrid. Madrid yagirimu. Ono kyali wange nnyo. Naye Madrid. No ngamba yo mukulu Salankonge. Mukulu Sala. Wakati ali ku timu ya netball ya Uganda bagita Shikrens. And it's doing well. Ate ye basala okuvujirira kintu akivujirira basala muje kikati kirambula. Kati nga ngenda nenkuba akajimu awo nina otunyama ndi kampi bwendi. Bamala kunkuba mapesi gali eri panda. Gali aga. Ngendo okudengulunga ekkubo lyakazedda. Nga bali bagenda dda. Ningamba jukira muzeyi wange yatwala ekyo ekitundu yasekiwide biki kisayagala mugamba. Kalwawo kyali bali bamuyita Medi Lubega mu Yemen ne kale yakulira muno. Era yali akubira ku timu ye Yemen ebikonde. Nga aveno abesinga eno. Nangamba mwana Emma nakulayo musajja bwakuyisiza bubi. Nenga sina kyakola ndi wekibuli beri panda. Asingamba manyi. Yes. Naye yali akuba yali solid nga bwayimirira wabera akuba ebipale bibibagi. Nenga bwatabuka muganda wange. Kati ngamba nengera kutwala mutukole mu biki. Yasoka mazo okukuba. Yasoka kuntwala ku jimu y'ekibuli ya police. Nina akanyama kange ndi kampi bwenti. Ne bampa omukazi. Ngomotegeera nga nkola nkuba mu ngalo bwenti. Mugera mbikondo. Okudda motegeera nga batudde mu kasaako kocha abuulira banzizise ensawo. Nalabe ennaku banna. Omukazi yakkuba ne wewa. Sima omukazi yakuba omusajja. Atoke be bakuba mukazi. Zijugira yaliwo. Ne baba yango mpesa bwali kyali kibi. Sami wakuba omukazi. Omukazi yanguba. Ngandi kulugendo lwange oluyiga ebikonde. Munange. Eyo jimu nenji kyawe ngamba awo bakuba. Ate wachawe. Bakuba nyolono ndi musinia ki. Siniya wanu. Ate nga wandikoleddawo wenyini. Ngamba Lubega baba wano sijja mala kosoko nkwate mugwe ng'omuntu. Kale anaje antwale ekibuli ku lusozi. Waliyo jimu koche linya linvudde mu mutwe. Eri jimu yaba society. Society obamanyi. Kwata panchi kwata buloka. Kwata kiraiti kwata chibuloka. Street fighter. Society. Street fighter. Be baba nabogamba nti bayise wano nechi bakoza abantu. Akuba chipanchi kimuna kwate buloka haba. Yeyo. Kale ngamba wano ngenda soka yuwonjigirewo. Inasoko kwagala okukola ye nako. Nga bwakula nako ngedduga bagamba kyaka kirina mukumbe. Njayiga. Nenkola mwezo Medi natandika okunkwata mwago kibiki. Ngatukeera sikyasoma nve waka mu uniform nsala busazi. Nino yigezo ebanguba panchi. Nengere kibule tukola. Nempiki nga mawo muntu bwakola ekinunga akyagala. Kiyingira mangu. Nendandikawo kapanchi nevira ddala ku jimu. Kati lumu kocha ngamba ogenda nno okugezesa. Mugamba ye kale. Omanyi ndudde mpita mu kibuli mpita muli panda fesi yange bana sogikola ki? Ogiraba. Munange lumu twali kaseeka awo. Tuli mu kadanke ngamba made no short time. Nangamba ate kikire mugamba ndi koti coach yagambye tulabe. Nenchoka nenkubo omuyaye kizuka. Kumbe gwenna kinyiga yali vumbi. Yagira mbugizi wati ayya agero chuka bwati. Ngamba Medi impedde nangamba itamu.
yoga mpate lwajikolera waggulu ngero itambwe tigage kaya imia kubaluko nagamba woyo uleve yokubire bangu ati abasoka le bangu bebyo mu lubutaawo inga badenge bonye na kuba vumbi akalaiteka lezere ko kirangamba kiri kita emugamba kiyaga nyo tambula fizi nangamba oli mugayavu kati otutandise oyiga like sport zo mubiri omuntu walina tuza walina okukola biki nembiyiga ane ndali ko bera solid yawo gumite tandise obera mu geto ze mu kisenyawo tandise okuba abantu babikode biyigidde ddala awo neba nkuba era bakuddamu ngamba awo wali bakuyiga katiriki mani gwe tubaddeko obadde ku grenade nga ngamba James yegira ati kati grenade oyo yakuba bima makota bingi naawe grenade obudde abuwagundi byuma oshigira byuma tebikola kodera be fight eyo yali around sinya zagwa meka tezagwako era nga olaba ne Shakibu bakumira tezagwako oba grenade yafuna injali bamufukamize bamubanga nagera nanga afukamira bwa ngayagala kuyola buyozi oshigira andi ye good looking man alebye no mulingi biba bya mifumbi oshigira noleta good looking body okategira so grenade baba yalopera Shakibu baje bakanga fule ojo maya wasindise muzibe azai ekole kyatabula mu first round kyanyuma Shakibu yazanya zenagwe nagamba Shakibu yagenda kuba Likimani bajja muwulira kati nawe ndiyo kubiri betandika ngendo laba Shakibu akubye gas nokyuka ngendo laba akubye gas atenga Likimani kapikinga bupikins nga kabuguma kasa Shakibu era ndiko sura gadi omanyi umuntu yena kasabanga mikono janso muzito welero wanika bwati omanya akoze eki gasa akubye atenga Likimani kaine listayo ya Iron Mike Tyson yeyo tekajjako gadi kakana zo kavayo nazo kajja nejja ngamba katikano onawe kamumaze bana akatijja mukamwa mama nyako esoka ba zungizi ne kiyitawo abaya akatira babwati nyonyi ne mwambusa abakyala benyonyi bamugamba temeri yita ku mazzi abakyala bemeri yita ku mazzi bamugamba badaiva bakima muntu tewali yamumala mumanyinge eyo nagamba banone kote okimanyi lwaki bamwangwire omukwata amagulu ng'agudde bakuba panji kasita okutuka balina okujjako ebintu ebisibye omusaayi bakusumulula engatto bakujjako giravuzi bandage zonna like wetu obeere free okitegeera ne makene gaadi eno ogibegetegede makande gaadi twambala wano ekisiba wano nabo bagisumulula bwe bayakusiba okitegeera oba olina okweta oyinza oyitirayo oyinza okwekwatirayo awo Likimani yali assa omuntu ate bamuvunaana musayininga contract ng'oyingira mu ringi muyingira mu ringi musayininga contract oba ofudde oba tofudde ebintu bino nali manyi celebrity match ya kwerabisa mbwerabisa naye yabadde yaddala anti Shakibu yagamba tuwamulya mu interview yagamba mbuno biri byo badoza nyine wali bade bya mchezo nze ngenda kukubira ddala kono nagamba kale katulinde ali nekira Shakibu ensobi gye yakola ezo abadde alikolera mu kamera era kanako kamugambye nga kamaze omukola kati omuntu abakulaba bw'otambula era neze ngumeze kamukwemeze muyitala patch kazogeddeko ne kagamba mbadde mumanyi wabadde mulaba nga mumanya ye gadi ze zigwa oshigira kati nze kagamba ekintu kimu mpaayo video nnya nga Likimani akolezowe waliwo video emwe zowe yali akola mu jimu ya Golola okategeera wali akuba baaga yeyo yokka oshigira naye just Likimani yali azo okusajja kizimu kimulimu kuba kagasi kuddamu kakwata gadi ziteekayo kasuka gwe Shakibu okyalina okuzimba bode sifaine ebikondo obadde obyagala naye nga just olina bino ebyecorporate oli omwana muyiribi okategeera nze kasana ulya coach Musa mu video ey'okubinga nga tosuula gadi namanya Shakibu gasa akubi omanyi bwe mbeera muzowe owulira ddala ng'omuntu omusobola naye omuntu kasakuba mu kipanji omanya nti ali solid kati Likimani yali ekipanji yakuba Shakibu mu lubuto awo eky'omu lubuto weyamanyira nti kati amusobola Likimani n'agamba kati gwe amubba n'afunyamukko bw'ati n'amanya nti ayina Shakibu yali azitowa okusinga ku Likimani
yali tanasala nnyo kiri yali azitowa okisegira panchi y'omuntu omuzito si ye Shakibu gye badde akuba yensobi gye gamba babadde mukozesa ku weight endala okisegira omuntu wa weight ye ya wansi ye muntu alina okuba nga atambula mwangu nnyo okuba nga asudde gadi n'asala n'atambula omuntu wa weight enene kati zino ezaffe oyina kuba panchi eva nozza togira ebeemu mpozi ng'olabye n'okubala iti nozzaayo kyataakola omujjukiro oli muzito ofulumya nnyo tesoboka ate kajja mutta bosi kajja nabateekayo babiri ne guluneedi kakube double barrel mpozi biri mu UFC wajja kireeta wano kati kabatwale mu UFC omwana yagambye bamukubye n'agwanga obusajja bwa UFC obulabe ngeri gye bugwamu oli n'amuteeka kakadi kati waliwo yagambye tukizudde leero mbu Shakibu alina oluganda ku Pastor Aida ani naye yafudde n'azuukira yangambye tadda paka lwakuna ani Shakibu oyo agenzewa yemize tasobola butemira wezibaya zoba ye basewalirawe naye yayambiddwa ekintu kimu waliwo gwe baakubye n'amusangula ku internet naye abadde agenda wulira internet negweze kagamba ekintu kimu era paka waliwo weda abamusookera omwana yagambye nkiwa naye kati internet agenda gyekweka omwana yagambye musajja bujja bamubuuza what you put on the table yagezo kinoonya yazirikiddeyo buzirikizi nange nebo akameza katabuse akameza era amaliriza tafuddeyo nako bagaga balina obumeza buzitowa kakozesa buli muyagaza okunoonya kyateeka ku table olwedde baligimani bateeka dda ku table yamaliriza ate bamuwujja ate amusaba ekyoku table yamuwujja negwe kagamba Shakibu yawanda nnyo yanyiza kagamba ekintu kimu wenalabira ebintu bino biri serious ojjukira last face off we yali mu Baroba yali mu Zebra champion Zebra ono junior bana bademu ya Zebra atambula zowe naye kuba nawalabyeko wano yabadde agendere bwero obugundize abamubeereddewo bonna jjukira Rigimani bakuli ate bakuli badde teina njawulo nnyo naki bwayisi okategeera kati wenalabira Rigimani nti anyiize oyo face off yasembayo bali ku kasiki kuba bali lwaggulo kiro kuba kuvira dda ku face one yasooka face off one yasooka yali tabiriye munyira ne mukujja ajja yekka kituufu yajja yekka kozi n'Abapacific yajja n'Abapacific naye yabasangawo kubanga jjukira gundi yali balina kukola ku ssaawa 6 yajja ku 5 yasookawo kati ate Shakibu yajja ku ssaawa 10:30 press conference yasookera ddala z'olweggulo yes abadde alina okukubwa anti kunyumiza olugendo newe nabuuza actually akantu bakazizza nnyo kenateekayo bakalayikinze nnyo simanyi lwaki bakalayikinze nembuuza nasooka kubuuza Shakibu nemugikwa yajja akuba amasimu nemubuuza ono oyita backup nagamba oyo teyitaaga backup oyo agenda kufa enda muyiwa essavu nengenda nembuuza Rigimani nti omusajja agambye agenda kuyiwa essavu nagamba discipline obuzibu atuuse leeti nemubuuza kikyotegeeza bibimu ku bigenda omuku byatuuse leeti nti yalina discipline mu byakola Rigimani kamulabirawo kubanga press conference yali essaawa 6 babu ne bakola Jagwa ne bakola baawona kuba bano be balina okusookawo ekintu bakiwe hype ne bano boogere bali baamaliriza be bakoze ssaawa 10:30 ng'omukulu atuuka nga Rigimani ate yagamba ne bw'anatukabbiriza kiro siva wano press conference tulina ogikola era yaliwo kuva ssaawa 5 alaba face off y'omu bbaala eyo wenalabira Rigimani nti yanyiize like yagala nnyo yakakasa ku olwo Rigimani ekitaaliwo ku press conference yasooka yakakasa nerabira ddala nga kuba yali amuyisako n'omukono yamukoona Eribeno ani yakoona Rigimani yakoona Shakibu yamuyitako mu maaso n'amukoona bwati najja n'amuwagira mu maaso waali neŋŋamba kati nno bino byandiba bya ddalamu yamwogerera bingi newe okovayo okujja mu ringi Rigimani yajja alaga alina mission gy'agenda omaliriza oli yajja mu showbiz
Nate ngono yagamba nti byaddala. Anti kati kiri bwe gidi. Twagazo kizuula. Nga Shakibu birabe yali ayogera nga speech za Likimani. Anti yagamba round eyokubiri tagisukka. KO. Ani yagisusse. Wasuka eyokuna obuwanguzi babuwono. Ani yagize KO. Ani yagamba nti agenda gimukuba. Yali yeyogerako just referring. Kyatategeera. Era Shakibu tageza navayo nagambo yabadde pulanga baali bateesa. Panchi zabadde za ddala. Panchi zabadde za ddala. Nga naye bwe yabadde akuba ebyaddala okakasa okuba Likimani agwe. Okategedde. Likimani yagize nina byaddala. Shakibu yabaze okugwa bwati. Empaka gye yawaze ne ngambira ddala kati. Olaba nti atuyanyemu. Gundi ani bamutani Sanos. Yabadde nga Sanos yaguzi. Ne ngamba olaba katuyanyemu. Ne baleta Gulunedi nga ali fresh. Amukuba. Gulunedi oleka tumwagalira. Owe uli oyagala gende Montana. Nada. Kati tukole Luzazi Maji. Gulunedi versus Shakibu. Ani agenda okuba. Tetumanyi. Shakibu ajakata. Ayiro obusuku. Bali bakole Luzazi Maji bali. Aiza no kaluma. Mulo yasabye Rickman. Abana mulo va mu bino ebintu. Yagambye ani mugambye celebrity Maji zaba bagundi. Ani ya mugambye ndi bagambye. Atala babe balwana bwe bati. Anti mulo yageze nayogera ngalinga gamba nti bamugambye Likimani yakuzoleyeza. Atana bamuzole yako. Anti kyengamba nze interview video nagirabye. Wagirabye. Yayogeza kibuli nga awandira ddala ngokambo papa oba bamugambye nti Likimani yagambye bwati. Likimani kyayina okukola kye musaba. Omusipi agenda agiwange. Agiteke mu frame wali. Wumula nga Michael Tyson bwe yakola. Wumula. Ate ne kisinga kwewunyisa no Likimani. Nga tuze mu bya reality. Bonna abalwanye be bamwesabidde. Gulunedi yamusaba yamukuba swame. Nasirika. Kulataleza. Wajiri yamuddiza. Naayita ku bati nagwenu wasana. Yadda yesi yali amusobola ne yagamba bugambi abo baana. Bwe balegera mulingi waino Gulunedi yayita ku bati nadduka. Ulira bagabi yali tasoba muku atati sati ngadduka. Ne yagamba kati kyazaako nkimanyi. Bwe bajja nga bazizo mukanga vula ani atandika ngofukamira okusaba obuyambi. Obejisonyiwo. Yali Gulunedi nga bamukubayo kimu n'afukamira tata yamba. Ate yamusaba n'agira. Nono. Bw'amala okkuba oli n'agamba Gulunedi yaŋŋambye mukubire ani Likimani. Yatugamba okay. Ne kuzira live walabanga. Nga bagamba Shakibu bwe bakuba ogenda kudda otugambe ki? Asigala kudda. Bwe bankuba sidda katulinde batagala kudda ku social media. Teri. Mujimuwe. Likimani alina injury. Ngumwogezi wa Likimani. Nze ndi mwogezi wa Likimani. Alina lifetime injury. Yetumanyiddwa egenda wona. Bweri wona tuli bagamba. Andiro father notice. Eri amwagala. Ani. Gundi. Ani. Yangu mulo. Alina injury. Mulo ayagala kakasaki. Simanyi. Kino kyagala kakasa tukiganye. Agamba akaseka tunasokola kuba abantu babiri. Kambo okusatu. Na yasabe afune kulaji basaba alinda aliwo. Afune gwasaba asabe palaso. Hatu balabe. Bwe bamaliriza tulyoka twogende Likimani. Tumugambe tata tuyambe. Bali baga abantu bawa kuletalo. Likimani batandise domusombera abantu bayino luwana nawo. Bamugambye akwade muko ku palaso ne bamugamba naye abo tebali mu weight yemu ne bamuleke. Palaso ali mu weight yemu ne gundi ne Gulunedi. Tukikola. Towakana. Bali mwemu na tukikola. Kali palaso ali ne Gulunedi. Mbuchi. Gulunedi wamukoyera ddala. Batia. Lwaki omugamba alwane ne palaso? Panchi zezimu. Asize ezimu. Zezimu ngami wali mu kisaawe yafukamiranga n'agamba tata yamba. Kati ogamba oti ati zezimu. Zezimu ezaabo. Kubanga kyemmanyi ku palaso. Yayagala nnyo okusigala nga yali waggulu. Ate mulingi bibaako ebyo. Ati ajja muluma. Tewalabye yabadde ayagala osigala waggulu. Omwana kuba paaki olaba lingi eyo. Naye simubeere ne bweru nga mugiraba nnene. Naye ali mwalaba nga nfunda. Omulaba nga adduka mwene ensonda ne ngamba naye musaka edisi olaba kali wano akogerera dakika mmeka? Ziringa 3. Mulingi zibe dakiika eza. Zibe dakiika eza. 2. Naye lwaki abasajja batuyana? Zibe dakiika eza. Professional zibe dakiika 3. Kati fight gye nalwana zaali round 4 dakiika 2. Olabanga alwanidde olunaku olulamba.
olaba bakujjako giraafu ng'olireetise emmotoka. Era kati I mean Sakibu mubuuze ekitende nnyo yalwanye eddakiika 3. Kuba yokubeti yaweddeko. Mubuuze kiri kitya. Kulwokuna ndi naye tugenda nyumyamu. Olaba mwabali ebweru. Kiringa bonna alaba boola nga bamukubidde paasi. Nogamba agusanga gojja sogerageranya nga distance kolabawo naye nga tomanyi musajja kyaliko. Ogwo abadde agusobola. Kalina eringi bweri. Ojimanyi osobola okwegatta eddakiika 5. Naye nga gwegattako nagamba oli wa ddakiika 2. Okategedde. Naye nga oli twetaaga eddakiika 2. Just 2. Kubobinga bubobinza okwo ne muganda wange. Zali wa mulaba. Shakibu ave mu bino ebintu ajja kutta omukazi. Omukazi emyaka gyalimu gyejo kati. Zali ebintu abitwalira ddala so emotional. Nalabira ddala ng'alinga agamba omuntu agenda kufa. Nera mnoba go musajja panchize bamukuba n'alamba ala. Okimanyi Zadi yatuuka ekyanga takyassa. Galwa. Ayina katoke yakola n'amira amalusu gagaana. Galwa omusajja bamupika. Akola ekintu kimwana aliketeekamu ssente mu bikonde. Shakibu. Eiza wabagenda kulwana. Tadda muleeta Zali. Ale ne waba gyali eyo bamujjeko amasimu. Anti Zara yagala nnyo okusupportinga bw'omuntu. Tetufuddeeyo. Tetufudde ajja mwettira. Kone training yasembeyo baali bonna. South Africa? Baali wano naye nga bakasuka. Video nkaddeyo. Video nkaddeyo. Gye baakomyawo? Yali yasooka fight. Baali mu gyimu ababiri. Nga alwana ne Kazoora. Nalaba Pepsi ng'ayiika okuva mu Kazoora. Yamugulubyamu mubuuze na mukadde yakola ki? Wati mwali mu KO. Oli yakowa bukooyi. Naye nga Kikazoora wakiraba waliwo nekyewajo kyamukwatira ku mutwe. Tegeza asuula nnyo gaadi. Kati Shakibu wabana wadde mukulwano mu amagezi. Abireke. Ebikonde abirina ku mutima. Alina passion y'ebikonde. Era birina mu bikolwa. Abireke blaza ajja tunyigira. By the way, Shakibu alinga Arsenal. Yatuyisanga Arsenal. Sizo lyawe yatuuka nga Seresiga eguzayo mpira gumu etwale Premier. Manchester yamukuba 3-0. Manchester yamukuba 3-0. Yagamba kasatu ine ekyokubiri. Tusobola kwogera by'ekisiru n'obireka. Biriwe by'ekisiru. Arsenal gireke. Banne bwe tutayogereko. Mugireke. Okimanyi tutenye ekyokubiri. Sikifo. Kikopo. Mukijjeewo kale. Ekyokubiri tukijjeewo. Kangubuze ekintu kimu. Wasomereranga mu kibiina kuba waaji. Asooka. Lwaki wabeeranga wekumya ogamba sikoze bulungi. Gwe sooka oleke by the way. Nina ebintu bibiri ndoza byenjagala okusembyayo. Okubwa Kampala nga kususse. Balina otukubamu. Kyekitukuba. Balina otukubamu. Kati kangubuze ekintu kimu. Kubye twogedde tulina gwe tuvodde. Tewali. Bakuba bavoola. Nina actually kigambye Ashani badaga ati batukwate mu ne mugamba nedda. Tewala kutte mu ne mubuuza okuva incidents lwe yabaawo ne mu desire mabega okuva incidents yantambiwe yavaayo ne mubuuza gwe ngago akakola video meka. Tezisuka mu 10. Waliwo yakubidde simu oba kinenga toyogera ku bantu kitewali. Kati mbaga tisola vaawo. Kati kiri bwe giti. Emabega ko waliwo saga gye nali netisse. Eya Aronix. Yes. Okitegedde. Ngate yavaayo. Aronix. Yes, because you are like twali tuogera nga like we don't go far. Oshigira. Uganda we yatuuse. Even going fights is okay. Naye okuwemula, okuvoola. Oshigira. Bwe mbanze empalampa dayasi. Ngenda kuwala mpa dayasi bwe mmanyi, tagenda tula mu kamera nziri ze nange ntule mu kamera muwe. Lwaki mbandeka mu mukazi we? Anagamba ezo striplets zaki. Oshigira. Lwaki mbandeka mu omwana we? Nembalagira n'omwana we gy'asomera. Dayasi ayinza okuba nga abantu bangi banyiizizza nga bamunonyako weakest point. Bagenda ku mwana we. Okategedde. Lwaki mpayiza mbu Dayasi ayina loje emachindi awo gy'ayinako n'ennamba nga bwakuba balizavinga bulizavinga. Okwagala okuprovinga point. Okategedde. Kati oyo omuntu bw'ati alina okukubwa bamuzzemu discipline. Kyova ne we twalinga abato baatugambanga okuwayiriza kibi
Era batukubanga nga bakugamba ni yabbye sukali. Nti sinze nange sukali namusanze musanu kulenga bakuba. Ekigebe kina amagulu. Paka oyogera nogamba nze yakisumulule ne sukali. Usigira. Yogera amazima gomanyiko. Waba nogera kujogambe. Mbu oyo dayasi ali abamalaya ayinale kuyafunisa olubuto ow'ekikulukuto. Really? Byetagesa. Okimanyi ba okuwemula kibi mu society. Yeah, very bad. Era bigambo bikozesebwa nnyo mu private nga wina gwoli naye. Yes. Naye kimanyi waliwo omuntu omu yatuzanga abantu 2,000 watudde n'atandika okuwemula omuntu. Omuntu ow'ekitiibwa oyo n'amuvoola omuntu anatandika omulaba ng'omuntu wa wansiro kale. Okitegera. Naye singa bukya ku makya nengenda ku live ya social media handle yonna. Yoba otuddeko yonna. When nkwogerako nga giving out my points. Abantu bajja, yeah. They will listen. Bwe ntandika okwogerako nga nkuvoola nkuwemula. Abantu bagenda kukwata bakujja mu badayasi bakuteke mu nsawo eri gy'olaba wali. Bagambe talina makulu. Bamwogeddeko kino biki. N'ekirala dayasi. Wawo dayasi gwe nja okwogerako akitekinga easy. Bwe nayogera ku mukazi wa dayasi tajja kitekinga easy. Anti nja kuddewako omukazi ambuuze naye kati kitegeeza ate era nja kutandika reactinga. Okategedde. Nti sigenda kusobola mu byokola then nja kunoonya another way. Uncle Frank ayagambye okuba tugivumirira which is okay. Nina yafuga omumwa. Okategeera. N'ekirala n'agamba si buli gwogolooza nti si buli kulowooza nti gwamanyi gava mu kuwemula n'omulala agenda kuwemula. Waliwo alina amanyi mu kukwata ebbulooka. Ajja kukwata ogenda muwemula goza ki abana b'eggetto beekuba. Mulimu abalina amanyi ng'anywedde enjaga nimba mwana agenda kulinda kunywa njaga. Okategedde. Ngajja kuwangwira okujojo kuma bw'otya kukuba ebbulooka. Kubanga kye nawulidde bangambye actually reportinga bibyo waliwo bali bagala mutubane basonyiwa wa boda nga wa boda talina musa. Kitegeeza singati yali by that time singati yali good. Oshegi yali alugenzi. Oshegi kati yabijja wambo na mmere yamukubye mu video talimu numani na mmere muki anti kyembunga kyengambye bagamba mbuli mweddobozi lye nga yichuli akyakola video eziri current teyafa sajje omuleka mwamukaza ne muteeka nvuga mirage yichuli aizo bage kadda mu boda ya maderebe ndeka sata mulaye ga imbo lwimba lwa see you tonight akaba mukama atenge bigambo byebyo ne background tejimanyi yatulanga waliwo kafulu akozesa AI nga kafulu era naye asize kagambe ekintu kimu twewale nnyo abantu esawa yonna omuntu akuteeka ku musango gwa mada wallahi nga bw'oli olabika n'oyogera nze namuse kubanga Chuli ayogera ebintu ebiri kale banange naye Namere beesibako wabere mu video talimu okitegera ate yanga Namere yagambye poliisi emukubire mu nyumi za mboozi ono byabadde akwatena era tebannamuyitako Boba mukubire ate bamwebaza tebannamuyitako yeebale nabo baali baakoowa kati poliisi mu kamera yogera birala emabega neekola birala yeeyo Uganda ddala sinze kagamba ekintu kimwe omukazi yanvumako ng'omukozi ekyati mu lutalo lwa Zubeda n'akakasa ensinga bwe ndi omubbi w'Emakindi embeera mu Makindi eziya nzize kukolamu okisegiira muzeyi wange bwe yabulira n'ankubira n'angamba ate watandise ddi egyemize n'entandika okwewozaako okitegiira damage tabata gikoze ku okategedde like it's kya muzeyi wange jukira muzeyi wabadde mu leadership okategedde ekyakyalimu era akyalimu kati bagamba buliya mutabani we atugomya abantu okitegedde kati bonsanga nkuba empere yange wala gitakyava ku kiddo olw'okisanyi ndeka gundi omumanyi dokita ku Kibaati Makindi omumanyi yaliko ogundi wasa mbadde nzija leero kumanya nagamba atya kyali wange nnyo amanyi okusanga amanyi nosibe mutuka ne tunyumya mawo dakika 2 angambira ayo nyamba dakasati akapya yaguza akasati omanyi nga muntu wala kuyimira olao nakubya akasati akapya koza awo nyumye ne mukujaganya ati bamukubye wenkomye tegeera gojimanyi erinnya alyogedde wakwati sagala nnyo dyogera nange sagala mwanyo budde naye erinnya alyogedde wakwati njogedde kiri nti bamukubye naye ayogedde erinnya anti bamukubye okimanyi badde maze ebbanga sambala white era tebayambadde white white oyo bongo agubye bugubi bongo agubye bugubi bongo kale bongo manyi ebbanga limaze nga sambala bongo tuli mu kujaganya bikujjuko gwe actually Dokita Kingambye ne mmanya nti kati
kuba Dr. muntu mukuru awewe ekitibwa ku kyalo like newe mumanyi gwe nkugamba mutegedde ku kibaati avuga super custom kigamba akingambe nsese neda kati dayise kagamba ekintu kimu ne wankubadde kale waliwo abali ku TV ku side ye oshegira omanyi lwaki bali ku side ye tebabeeranga ko ba victim okategira ate ekirala kyakabadde bagwa ku video ng'avuma ba politician tetuli ku bya politics wano tetuli ku bya politics wano zino ensonga ze tuliko tuli ku bulamu bw'abantu bwa damagings out of politics kuba Zubeida si munnabyabufuzi siri munnabyabufuzi ushegira ne bwe yandivumye Justin na Mereka bawe lwaki yali anga amuvuma kale be bagamba mbu bamukubye akale ne bawe newe yani muvumye abaana bali bamukoze eki obufumbo na Mere bwe yavaamu okujja kuona omwami yaboogerako ate mu public n'abagamba nti ekyo taata wa Namere adamukoze eki bu minister yagwa minister bamujjako obujja nabo anti obwongo omuntu atetegeera kyofuna n'emmotoka enkadde waliwo olusozi lwetukako neefuuwa ekikka kati omuntu ategeera mu ekisosi y'emmotoka omulaba okisegira kati balina propaganda gwe batambuza bonna Mere bamujje kuba senior presidential advisor resigning because yali agenda mu active politics okategedde nanyumyanga naawe ekyo ndeda buli muntu akimanyi nanyumyanga naawe akati waliwo omusajja omukulu awo alina omutwe gumulinga luufu ya mmotoka tubale tumuwanye ekitiibwa afezefeza abaana nga batwala ebweru afezefeza abaana yavudde nayogera ebyekisiru nina omuntu era kati negenda kuba interview yakubiri nga muyitavingako ku bantu ab'enjawulo nali mwagala nnyo kuba ewaka emizanyo gye tepu nazo zikyaliwo tepu bino bitepu ebinene yakaddiwa naye bikyaliyo ewaka nga tumulaba nnyo era nga tumwagala nnyo emiridde ku TV n'atandika okuwa analysis y'ekintu kino nga ndabira ddala ningamba mumuzannya emizanyo ogamba taata wange yeyankuza era namukolera interview nemugamba nga bwe yali yasirika ng'abaakinga apu be bawuvuma awaane buwaanye endabika gy'alabika kati bw'ana avaayo okwogera tugenda muwa ebibye nga nange mwendi asirike tumusaba busabi kubanga we baasookera yayina ebbeetu erigamba sijja kola na mukyalo yo ku programu yange ate bangamba era yegundi yepiddi osigira yayina ebbeetu erigamba sijja kola na mukyalo oyo cause repetition yeyo nayo teyagitunuulira n'agitatanya by the nze nkubulya mazima essaawa za kakati repetition ya SPD yayiika olwo omuntu gwatula naye mbulya gwoyita naye that means ne SPD ebyo bintu abyogera professional abantu bakola ku TV do you go on air without a script? No you can't. Oshegira so tata wange nkwagala nnyo era nkwe ekitiibwa bwe bali kunkuza nakundaga musana by the way omu kubampa erinnya lya Mavini lyennina kuba banzaala balaba naye asirike kubanga babaddewo from day one ng'omukyalo oyo atandika ebintu ebyo tebavangayo kumubuulirirako nti wano tukome wano nze naliko ku TV nga nkuba obunu UCC ne wandiika ekibaluwa tukirina ku Delta TV ne baŋŋamba that is bagiyita batya balina ekigambo kye baakozesa like nkunama yeah but I've never uttered anything kya busiru mu kamwa naye omuntu abadde yawemulira ne kumpewo UCC badde luddawa omuntu abadde ayimira kumpewo n'agamba bajja batta ng'alina ayogeza n'amaanyi agalaga confidence nti bajja batta like UCC badde luddawa alina lwe bakuba bwena akakebe ku kigere n'agamba naye yakubye mu siru omuntu yadde tagulaba kati naffe abakubye basiru bali basoba mmenya and we react on what he used to say oshegira ndi mubbi si bwe yagamba ne koti ne bwe daba yagala obujulizo obukakafu gye buli ndi mubbi yanjogerako abamukubye bakoze bwe balina okubba essimu kituufu bye badayogera nti babbye essimu ye kuba katambi kalaga baamuleseewo okategedde nga bwe yagamba nti kanisita yakola bubi okwatikira kugulu naye yakubye yakoze bubi okuba n'atamenya abantu abasinga tebamanyi nti ekigambo oba okubye daya kiwaliwo omuntu asobola okwogerako ekigambo n'ogamba singa nkubye
nze kati mu bulamu bwange sane sagala muntu amboggolera onkubamu ne mmanya ko ekigambo kisigala oshigira ngo kikozeseza ku media okategedde so kati awe tuli filter ya mukutte baba yanyumye yade filter kana tebyembi bine eraje tulimu emotoka omukulembeza ayitawo abawala mama speaker anti emotoka bazisibe toziraba tewali yeyitawo oyo mama speaker kwani baddeke alaka mama speaker abana mama speaker Negwe, kano tekabadde kabonero ozaba bazitadde tekade kabonero ntino okyambuyika anti yagamba yayimira kumpe onagamba nze sikubika muline tame lyango ngwatema okube teyaba wadde bali ewadde nkugambe mukajjabwa abo abantu bagambye kali kabadde ka VIP section Senson omanyi ambushijiro bagwamule bagamba papa bamutulisiza ne bagenda bwejabadde naye bamuyambe ne bakuba muko kuba bali balina opportunity ekola ekintu ekirala kyonna ekisoka okategedde ne bagenda tenga kubanga tewali yakute video benyine bebaje kwatidde ate bebagitadde kitegeeza bade baddembe nagera nakola report nti bamukube ne bamubuuza okakufulibwa nga tukuba nabo bade tebulina kubaawo kuba bebokawo kabe bade ne video kubanga kyemanyi ku street yawo tekuli kamera wandi isoka bani buuza leto bukakafunga tukuba tabulina bali bamuyambi ne bata bayagade public etegeere nti yakubika ate ne kyakagamba ekirala kimu omukazi oyo atambulira mu kufa omukazi oyo atambulira mu kufa abantu bakosezza mujja kulya nti tulera yayingidde emmotoka mwe yabadde kyangu nnyo omuntu abantu beekyawa Dayas abantu banyiivu nalabye social media baba banyiivu abantu beetadde kati abantu batandise okwogera omwana yagambye polisi bino biveemu tebikwatako bulijjo baliwa nga polisi mulimu gwate ogigamba ebiveemu bakwata UCC yagenda ne banning account za chicken nga bawemulirako simanyi bakola live eziwemula oshigira oyo omuntu y'omu abeera ku TikTok era UCC ina authority ku TikTok ya Uganda emubaninga bannange kati andi government yalemereddwa okukola kati abantu kabakola emirimu gya government andi bagamba government yeki siyefe bantu kati abantu batandise okukola government yaabwe Tetele muntu amanyiranga na mmere yakozeleka omuntu oyo mumuje mu society mumutwale nze mmere yayegamye muno ya mulopa damenga tebafaayo kitegezo olumi abadde nabo olaba omuntu bwati ayina se agamba nti nalopa dda olufe bagendako mu kooti era omusango nagusinga kankubuza ekintu kimu Dayas ojugira saga ya 10 yamusibira ki kuvuma mwana we osegera abana b'abantu babeka bavumye 10 yasavinga emyaka emeka emyaka 2 kituufu kati otukonde tubamugubye ototoka bamuyambye namuyambe ono Uganda we yatuuka omuntu okukuba bokusiba bakuyambe omuntu okusanga nakuba amasasi natambula n'agenda era oyo abamu kana akasa agenda kanyiga kaddeyo no nyindo mumwa banna bagamba owolumira ogwengulu yalumye n'ogwengulu andi bagamba amazi kitakimanyidde nyanje tamuvubi naye yakubya business ndabayo obwana yaga video obalina kayetegereza omwana yamukuba mpeta naye mina gamba ha onkoze eki tozaga julire muyingira emubalala naga ha onkoze eki namugamba katino sikomao takusini makisado nyoka amazi ate yakwata bulungi tetugamba kwata bulungi yali akiriri osegedde abantu balina obusungu si bannamawulire si babitongole osegeera batusibyeko omuntu oyo bannange balamu yabavumiridde bambi kati kagamba ekintu kimu Dayas sagala kuyisa muntu mukulu maaso balamu Honorable Balamu is a senior citizen by the way myaka jali is a senior citizen kambuze Honorable Balamu ofisi yekola kubiki bana nabavubuka wana abana baliwa ana kyobdenga nti is a senior citizen yakingide munga senior citizen tiyakingide munga ofisi ye kisoboka ofisi ya myaka jali is a senior citizen by the way ate fe tuliki go chali mvubuka yantwala yes yakutwala but again wakuba akitunudemu okulabanga lwaki abavubuka tetulina mirimu andi kati bwe obuzibu ndabayo ebifo ebimu babiwa
omuntu ali mu eyo range kwa gwobo manyi ebizibu ebikwata kwabo kuba ye gundi gyobo olimu bwova mu jimaka no yinge emyaka ja senior citizen kile ebizibu bikyuka ona day kana choba minister of gundi abaana tebabuwa na mmere kuba kyali muvubuka yes amanye bituluma aho kitegedde kati agwa mu ntegeera nti muvubuka kuba bicho jovula abagamba kati mu bayimbi ne bagamba oyakuze neki ne ndongo ne fan base era nga bonosuka mu ngakoze kivulu tojja kulabayo ki baganda kati fik fameka na yali n'abana balimo kujja nabo kitegera isi ngabo laba munji bakampasa babade bayitire vinyo yavana bo mu high school kuzibazi kitegedde nti ne wana era bwe kiri toyinza kuddira senior citizen n'omuwa aberenga yakikiri abana n'abago ebizibu bikyuka lwaki okwata civilian n'omugamba mbu ate kati yakulira nazirwanako wenafuna nazirwanako kuba ebizibu byaliwo abimanyi nti bavubuka ennaku zino internet tosobola kukwata muntu ataliiko obulemu n'omugamba yakulembera ba disabled tomanyi buzibu ki bwe bayitamu ba disabled okitegedde kati so baneti balimekozesa ofisi zaabwe bwikuta tugenda bawa daya situgenda yingira kino ekintu kama mbaya nimba ate kirungi ekiriwo tugenda mu byabufuzi tugenda kulonda kati buli muntu alumbe nga akimanya alina kyattatanya we love the parties eziriwo nyerumba ng'okimanyi bw'oyogera egyekisiru you're making people to lose their love. Yes, ya kupata jolimu. Okategedde. Muleke onalebo nammere abantu be Masaka tubagamba. Ngabe bagamba nti ye yakuba. Ndoza mulabye tetwagala nyanya nvundo mu kibox kya nyanya. Tuzijjamu. It's alleged. Ujegede. Wate tunamula bako mu katami nga akuba. Neddoboze tukakasoba lirye. Ai weri akola yinzo kwa. Nze waliwo mwana yangu ngamba oli makindi ne mugamba ndino wakati ne basenga wali yisewo muvubuka akufaanana. Singo muvubuka yali anyakudde essimu. Ngengumi evuga ewuwo. Usigera. Kati abantu bangi tufaananya amaloboozi. Noga. Nze wenali kuba ekiyimba kyaye nga nkuba introduction. Edrick yangubira essimu. Ngaloza introduction Uncle Bebe yajinkolera. Nomugamba nedda. Bafana yansaka ko lumo balanga bamu recordingira katami nga ndi bukuyimba nyimba ze. Like freestyle bichi. Kuba cyukira cyali wange nakulira ngamba va mu dobozi lyange ggu. Okigira. Nti amalobozi gafaanagana. Batuwa katambi. Ngana mere wali bakuba. Pozi ngona planning awo. Oba mukube. Kuba yalaba. Ye nyina atu ya yogera. Manyi. Chebagamba ne eyewitness alaba. Tuwale kuda truth media, just go subscribe, follow, but ne Sunny. Ngena kusabira embwa ya mweterere. Sigena kuddayo. Mweterere nga tonaddayo kubanga. Jegeda amanyiga putulu. Era abasajja basibira abakazi putulu. Asobola okulya omukazi nali abaganda bene maama. Ababebo abali ababugundu n'owooza musajja yandiridde ab'ekikakumbe gwali obuzibu. Embwa etabuse. Ozo gira bakumutimba gano. Gwerinda. Musibe bulungi.